batusembereza nga wola bajja ya world oloko bali ku TikTok nolabanga level zaabwe noyagala obamanyire kati jado world family yamufuukira ekizibu bwa blaza be talina bwasaba kinyonyi akwata n'abajja kugamba nnyina talina kyagenda gamba mama we kubanga omwana mama asigala mama naye baganda bebafuuka problem abandi badde bablaza beyebuuzako babaani abawasiriza abakazi abawadde businesses centers bawa abagadde nayagala bakazi bakizibu nnyo okusanga mulamu wo nga mugagga mulamu wo nga yalina sente ya facility nga family nakwagalira mukazi wo omanyi kyekiregeeza mulamu wo mulamu ku mulamu omanyi kyekiregeeza omanyi twafuna buzibu simanyi bukyayi buli wakati wa mulamu ne Nazaala bw'ofunanga muganda onakwagalira mukazi wo fukamira wansi webaze Katonda omanyanga nti family erimu obulokole bungi n'omukisa bw'ofunanga bulaza wo n'awasa Nyazaala ne bakwatagana Nyazaala nze simanyi lwaki abakazi bagala bakazi bannazaala baba bazaalira abasajja n'omwana wano omulenzi okufa obufi n'oyagala omulenzi n'akuwoomera n'akutusa ku ntiko nga nnyina yamuzaala tomwagala nze mbyewuunya nze mbabuulira mazima nga nnyina yamuzaala tomwagala kiringa wano nsanga omunnagamba njaganya President Museveni naye nze siri mwagizi wa muwoozi n'omugamba ye stupid oyinagamba njagala nnyo muwoozi naye saagala muzeeyi nengamba labe mmome oyinza otya okwagala omwana wange okusinga nze amuzaala oyagala otya omwana wange nga nze tonjagala oba mulabe oba mutemu or you a thief typical thief you a typical thief I'm telling you oyagala otya omwana nakutusa ku ntiko nakuwoomera nnyina nga Nazaala wo tomwagala bikazi mwe mukyuseemu kyova mubeera n'akakolima ate kirungi nammwe ne muzaala abaana abalenzi ne bawasa ne babakola byebimu eri so lwaki bino mbibagamba njagala mwajja mu buddu bw'endowooza obulamu bwe tujja ku nsi kyova abamuno mu mwana omutakaba kubeera kulwanagana okwejja mu buddu bw'endowooza oba mu mbeera gy'oba oli abantu beyiga okubeera self made weeweko distance bayibuli eyogera lwatu ne Yesu Kristo waabwe teyabalya nabbi era tebamutegeera nsobola okuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo wano wazza wano omusajja Pastor Benihim mu Israeli ewaabwe balwanagana okufuba y'entalo obukyayina biki lwaki asabire ewaabwe ku mafuta gayina sigamba ntagayina era saagala obuusebuuse abo basajja baliko amafuta agaddala kyova naabwe yazze wano kwabalina okuswala kwamanya abasumba wa wano bonna babasabire ne baguwa kitegeeza nti baliko diamond baliko eminiononyo baliko ebizizizi baliko ebintu ebyonse n'ebyokola naye bulijjo basabira abantu eyo nno challenge nene okusabira abasumba bonna ne bagwa manyi kitegeeza kyakinaba abasumba bonna ne bagwa ne kuba waamu n'omukazi waamu gomanyi kitegeeza omanyi bwekizizowa so lwaki nkuwa example eyo nti ne Yesu Kristo yali nabbi waabwe kiba kizibu nnyo okuzaalira ku kyanoga nti banzaala kyazanga n'okulakulana ku kyazanga si kyangu n'akamu abantu abasinga bamala ku movinga on n'ovaawokko n'ogenda oba n'oyingira Kampala oba n'ogenda Masuba oba n'ogenda ebweru w'eggwanga ne bakuwulira buwulizi naye kizibu nnyo ogamba nti banzaala Namayumba nga gawalidde Namayumba nkwidde Namayumba n'abaana mbazaalidde nyama simanyi lwaki kyova na Yesu Kristo ku kyalo kyabwe waabwe teyali nabbi baagaana okukkiriza n'olwekyo gwe muganda wange ndabula lwaki nkugamba ebigambo bino vaako wooli ate buli kaseera gezesa tesitinga omuzungu agamba the only way to conquer fear is to face fear ebintu byemuyite bizibu abaana bangi nnyo ng'ogyeko abaana nga 2, 5, 3 abafuna okusomeza nga bagenze bweru w'eggwanga abaana bangi bagenze bweru ne bakola ne bafuna ssente ne bakyusa obulamu ne baddawo ne bainvestinga mu ggwanga ne bakolera bamama baabwe ebintu ne bazimba amayumba ne basetolinga ne bawasa era bagagga bavundu nga bava nze nalabako wano natya bayita abasajja abasiba kapeti mu kisawe kya amu nga tebamanyi luzungu batakishi tebakuguza kapeti nga tebalina muntu ali experience nga nomusasudde omusasula separate for hawa nga nabafumbira emmere bayitamu naye nga naye tamanyi luzungu kyokka nga ate olina okusasulirako ababa interviewing abakyusa osobola okutega kibako nabanako n'amaaso gange bwenti ku kisawe kya amu naye nga sente zebakolera muzimanyi abasajja baweta omugongo natunula bannange abasajja abamu muntu agambanga nti amu wuuyo muleke mukole bwoti akuyita kagende
tomulowozaako mu Uganda mulimu abantu bateetaga kulowoozaako nga aja Miss Kigundu tomulowozaako mulabayo omusajja Mandela owa Javas ow'amafuta tomulowoozaako muleke togezesa even omulowoozaako ensi ekwanguyire waliwo abantu benjagala oleme kulowoozaako ensi ekugondere ffe tulabye abasajja bebayita abasajja bino si byakuwaana so mwejjeeko abantu ababali around ababanyunyunta ababasabiriza omwezi negugwako ng'okolela emitwalo miliyoni emu waleyemu ne weebalabala nga tolina mitwalo 2 ku akawunti ane bulawuzi empeta giguze ziriwazi wadde oli simanyi sisa wagundi simanyi ogulya yaladde kibata oli yeekonye simanyi badange olumbe lwagundi bate naye bafiirwa abantu abatuli around naye bw'oba muwa kapito n'omuwezi okulya n'omuwezi genda mu ndongo omwadde esirale ate dress empya Christmas etuuka nebanga Christmas ne batandika okukolima bannange bakolima ab'eŋŋanda bakolima bagomesi bujjajja ne bukolima bwandi ne bukolima omuntu anyiigala lwekyo ennyama ate yampeereza oyo omwana ne bakolima bejjeeku bateeke mu distance oba gwe wejjeewo obavugemu sipiidi ajja kuyiga okwefaako bajja kuyiga okwerabirira amazima geego bw'onategera kyenkugamba Silvia wuyo ali mu UAE bakola sente zaabwe tolowooza nti buli mwana abonaabona nti buli mwana ali bubi yes kampani wezire zibba abaana wezine zitaba ne kampani gye ziri ennungi nga kampani emazeewo emyaka 10 myaka 12 nga weeretwala abaana era nga bakola sente zaabwe nga bagiwera n'obujulizi kubira kubaana bali ku Dubai airport waliwo kampani nga tetwala bakadaama naye nga bakutwala n'ofuna omulimu n'okola mu UAE n'oba bulungi nnyo taggulula ku bigere vaakuko wooli maybe omuzungu agamba nti emancipate yourself from mental slavery weesunuleko okwejja mu buddu bw'endowooza olina woololaba nga yamala olina wooli olina abakusumbuka abakusojja abakubojja abakujjako zino abakujjako ziri bannange famire kati kamabulire mu bulamu bwonna teri lutalo kino kibabulire asooka nnyo awuna akacaayi anyweka niimu nyweera mu plastic kubanywa niimu naye abasizi bagamba alina ekikopo kya plastic nobitunulira bimawobe lepo yange nawenjaga kikopo kya miliyoni 10 kinyweramu naye olwobutamanya mu buyita emirembe n'obusirusiru buli omu alina choice ye I want plastic wulira obadde okimanyi entalo mu bulamu ziri ezi olutalo lwa famire atamanyi lutalo luzza mabega muntu luta lumalawo lutaagula lutalo lwanambemu lutalo lwa famire bw'owulira nga olutalo lwa famire yanguya tokkiriza nsonga yogenda mulabyeko famire nyingi nnyo nga bano basula bano nga batebeebuuza ng'omwana wakojja wa gundi tagenda wasenga gundi omwana simanyi wa sister ntasala kodi tebali aye wali bulwana lwala dazimba olubuto simanyi temukyala waawo temulyayo mmere olaba entalo mu nnyimbe famire kumanya olutalo lwa famire bw'obeera mugaga gwe abaloga bw'obeera mwavu nnyo nti gwe bakuteekamu emizimu gy'ekika bannango temumanyi kye bayita lutalo lwa famire njagala okibuze ku muneiba kibuze omuntu omala olutalo nnambeemu sinzi gwe olutta ne lusanya olutalo lwa famire bw'ogagawalamu nti bali gwe abasiraanya bw'oleeta be bakukola ebikolobero bw'omukama bwakusuusuubyamu naawe noyagala obasike be bakulwana okuzza wansi bw'oloopa gwe omugagga ate gwe gwetawuliriza kubanga omugagga kati nno kambabulire mwemwina enjogera egamba ng'omwavu tasinga musango temumanyi bagagga kye bayitamu oba tekimanyi nti omugagga tasinga musango omugagga asinga omusango mugamba omwavu tasinga musango omwavu aba ne simpasi esembayo buli wamu ku poliisi kwerosi mu kika mu famire luddawa omwavu buli mwana oyo omugagga yajoga kwa mugagga omugagga tewali amuwuliriza buli omu babeera bakimanyi nti omugagga yakozesezza sente omugagga talibeerako na mazima omwavu akukyokooza nakukola ebikolobero nze bannange nnako wabaavu ne bwenda babufaanana muwalana ye nno nendalowooza kwayagala obunzizaamu gwe nkuloga n'ofu
ugendere wana bikakande nenkusabire sala mukasenge mwe wala abantu abavu baba n'entondo baba n'obukyalina buja nze na firimu zenda bamunsonyiwe era nze mulwembera ambi blocking oba bya Nigeria oba bya Kenya buli kaseera bazanye ekintu omuntu ng'omwaga nakuwa empisa mu butunda simanyi ono bawaze simanyi nakyusa glasses ekintu ekyo kintabe n'ekintu kya baluni mu lubuto baluni bafu nakabongo olubuto nakyokuwamba omuntu mu motoka oli agenda ku mafuta simanyi akuwa bannange ekintu ky'okugaba obutwa kintamye simanyi bantu abo kye bapolomootinga simanyi bantu abo kye bapolomootinga bannange ekintu ky'okugaba obutwa oli nayingira omukozi nakyusa obutunda simanyi nateekamu empito nateekamu ki oli namwaga namukuba empiso mu butunda nga amutunulidde bwati oli na bannange ekintu ekyo kyantama oba banigeria oba bakina ekyo kintu manyi kyekipolomootinga mmwe era bw'oba okiraba olina obuzibu kuddamage ku mutwe gwo nze nnengera kyengere delete buloko nze kyensinga okuba nakyo ku simu yange ku bulokinga mumanyi ekyo ekintu kyekipolomootinga olaba abantu batuwaana bwalanyi wano nze sikyala wantu n'endya nze awantu wenda wa Ameria Nambala wokka awantu kyova olaba kyekikazi kyantama obulamu bwange bwonna kya Ameria nakwa wa Ameria Nambala walumbezaayo oyo mwagala lwanaakola ntya kuba kinkakatako okumwagala naye Ameria yantama nakwa wa Ameria Nambala era singa si mulungi nti mutima gwe mulungi mugabi afaayo ayambala bulungi ayagaliza Ameria taita ku kintu tagenda bwe lunata kugulayo kintu Ameria ye muntu gobe naye noba nekizibu ayimukirawo Ameria kababuzibu wa sente Ameria sakubanga nga ina sente nga toyina munata kuwa ya Ameria naye nakwa wa Ameria Nambala Ameria yantama njo na muduseko yantute ku kalamero simanyi kalamayini simanyi kalamero tulye biki ne mugamba mukazi gwe wantama nakola order ne ziruka nanga kwa kusana mga wantama nakati ankola de buffet simanyi ludda wangene ndi ku buffet nako wa Ameria mwale choma nakubire simba nango ndabe wechoma wale ukecho bananga no jireko omwala ino mutima mulungi nene nako wa Ameria kyantama kikaze kye chamavina chamba Ameria ne wala chiwoma kubira wano wali wechoma jangu na yen nako wa Ameria Nambala uno mbalo ozamba alo oliwa ndi wendi asingo ngao wano utokenda kutoboza awatufu kati nno yalidde ebiwooma mpita tulye ku biwooma biwooma bya bayiro ansasoide nemitwala na mweji ebyo byampita tulye simemba bitatatu kuteme supu byamuwomedde okufa obufi nangamba jangu tulye jangu biryeko bino Ameria nze siranko muntu mu bunsi muno buli mutanda bade na Ameria we buli mutanda bade n'omuntu ali aga katonda ali mugulu tanyiga takyawa bw'omuvuba kati ng'ekira kubya tamanyi kuwalana tamanyi kunyiga talina ye wabeera nga yanyizeeko ye mukazi gwe bayita Ameria Nambala naye natamu omukazi oyo singa amanyi singa tankubira wokanza wenge emmere nze Syria I want to wend emmere neba safe wa Ameria Nambala naye mbunira ntute out ongula emmere kuki mbwetugwereyenje kuki ntwata mbadde nkyabanyumiza bintu bya family bw'oba muna akasente gwe mubi bw'olopa gwe tosinga musango bawuliriza oli omwavu kubanga omugaga ajoga omugaga akola bannange mutunula jjalo yawaluda abo ba family gyammwe ettira lwakuba ekirungi jjali yawaluda aliko katonda jjali yawaluda aliko nabbi wa kakande nabbi kakande mweffe temutula bulabi wano zino promotion jero muwozi nalagira agenda okola mu Uganda Airline mumanya manyi gava wa nabbi kakande nze ye nabbi wange ansabira sitanjogeza kama simwekwekera tandisa kwogera mu public kubanga essala ya Nabbi Samuel Kakande akyusa obulamu bwange bwonna ne mu maaso ga president omukulembeze gwanga mpitibwa mwana era mbeera ku mwanjo ntula mu bakungu amwe presidential advisor mama nengera kasanyo ni mutaliti muzaya nengera kodagala wa mwana wange ngomanyi General Muwozi Kanele Lugaba a first son ki commander wa
Nalagira nti full figure Uganda ni face mumuteke kunyonyi yabakola bulango manchi kitegeza ngomanya banonyo gwo mulimu manya application zili awo manyi degree zili awo the piece of very drop ngani na byange ni mukwenjera nediga nezungide bankubira bambuza passport eriwa oli rudawa abatufu mumanchi kitegeza ndabako kuno mama boro yenga kombe bimobu nakwayogera oluzungu olungi tayina wadde ka promotion ka local boom wadde akaranga sabuni wa doni Asia tasobola kamuwa wadde akaranga dagala Uganda takayina eyo yensi mwetuli sala ya man of God esala na Samuel Kakande eja ekyusa olugalo lolonna kati ejali ya Waluda temulowooza nti mwogerako simumanyi mumubuuzeeko ajja babulya story ye ne background ojja kutegeera omusajja gwe bayita Nabbi Samuel Kakande ali wali kubiri nze mwanyumiza mukuba naye ampita mwana atampita linnya omanyi the all Ugandan okubanga first son next president then ya substitute ampita erinnya lyange omanyi do you know bananga kuno sikwewana it's fact first fact sagala werimbe ndi omanyi kitegeeza a first son commander UPDF the general mude all Ugandans ba ogende obis bayasoma nabo amanyi erinnya lyange oh my god I'm a living testimony I thank God for that isala ya Nabbi Samuel Kakande nagenda ina kwezo nangamba nkuongera mafuta kibuzibu ki my daughter nkuongera mafuta nampe kotaza matokezi abala bawa ejeji nangamba genda ngakuongedde nakati ngenda mu state house nakoze covid jo saa mwenda ngenda kubanga nyingide tugenda wali kawempe mbanji ara mubirako kumwenda nyingide nakasero temunyiga nnyo temunyiga byebyo sala ya Nabbi Samuel Kakande ejali ya Waluda ekyo nkiddamu nze nasabira man of God Nabbi Samuel Kakande tanjogeza kama mwogera lwatu because I'm a living testimony mwete mwanda bakote mumanyi people you don't know me and I don't have any sister wange nti yakola mu government nti yabereko bado musomesa mboba my brother mbwe Kampala jana jawa sister nze naje Kampala kola ba usigalo I'm a living testimony nze ndabirako nze siwana muntu ansinga nabyo no mubuya gamamba agenda sona mama Finas mudize gwe bota mujeko mukisogena kumujja ka ekikolimo bota mama Finas sede gwe mazi wali omusabazaaki kito bana kiringa entuyo za matako kibule kwambala mijozi lafu masa gwa manyino manyirevo yego sana muna no musimula kabina wadde okwoza matanje ngalozo sikwata kumotoka lafu masa avuga BMW tavuga Benz avuga BMW ana nyimizo nako kine chimpe mempe mu kigambe nti lafu masa avuga BMW oba bajogera bata esimbuli ya kubisimulizo esimbuli ya kumusayigwe manyi mwasamirira nnyo mudde kuno ne mwerabanga abategere nnyo obwo buswayiri bw'omulumbe bw'oyina bw'oyenjeza 24 hours n'owuunya akasolo n'omuntu onabaddi amasolo ekisajja kyakweta mwatamata wete ekisajja ki alemani mu kamera kitambula kiswala gye kibeera kyonna si ebinywa emyenga gifise mu macupa ne biwunya akamwa wakwata se nozigulamu amata otandika okufumba simanyi ku bukolokolo n'ofumbanga emmere ng'ogibba omusajja omusiraamu n'akusumuza emmere eri egayaza mu katooke ne bakusumuluza empuuta nga byofumba byotika byofumba byobba kati oli kulavu mase buli omu n'omwana n'ogenda koma ani yakutuma wajja otya naba wajja weerenga kati kwoguwulira oli ku minzaani eno minzaani mukama yagera oli ku minzaani ensi akuleseewaawo buli omu akuleseewaawo n'abaana
Kadesh abakwatanga kuti bevuga okyali awo yiwe nduso oyambala ebisimu lotwasamira ninga entuyo z'amatako kalege biswahili ekyokunjagala okugamba kino tolina feva olaba oyogera olwo oluzungu n'obulabe wadde ow'obunzali akuyita okuba akalango wagezaamu akalango mbusipekooki olinga apama neddoni asana akuma akalango ka sabbuuni olina ebisiraani oli mukolimire olaba wabulwayo akalanga amatamu wadde amafooko fe batuyita buyisi tezimala kugezesa tetwegezaamu nobulana akalanga emirawo okumanya olina ebisiraani alaba okugere abonna kutuula ku ttaka mwambala bokisi omu bw'ogivamu omusajja n'agyambala ne biwunyira omwo ne bituuyana teri kibinga kwerimbira ku social media buli muntu ali ku TikTok eraga ebyobulimba ogenda kirozaako kyokibabulira mugenda kukiwulira kubanga one day kabajesi bakadde bayibuli egamba ndi katonda aseteza ensozi nezitamanya katonda akuseteza mukazi gwe wandibadde okyusa obulamu change your life change your words amafiina gomanyira omumanyi bunomonya mudiza sente ze neno kituobaana kiringa ekibutusa amazimu kano gwemusabaza ati walaga nemotoka mbuyino eriwa gwenadani kulisi kuliko enjawulo simaino mufere kulisi nina enjawulo ki bwebatwala mu bondi nolaga emmotoka mbuli eno kyasamirira kiringa ennyuma egaze wabatwala mu bondi nowekuba ekifaananyi ku kimotoka kyotamanyinako ng'olwadde emmotoka erina n'ennamba egenda kufuluma olaba aba kufunye emmotoka empya n'ennamba empya zize ne zituula ku mamotoka gaffe neze tuguze empya ziri ku nnamba empya tuziguze wabalaga emmotoka nga nnamba tennafuluma kati eriwa kitangala kiringa ekyamayute kyalwala amakiro kyonna kyakijja kyasamirira oba kizina kyaneggolwadde ofuna olubuto kyonna nabaana akyetuggadda oba kirinze kuzaala mbalaasi lekerawo mmanyira abantu nga tolina kyoli you are nothing you are there for nothing wawasa ekisajja kirina dodo ku mutwe muyitirivu essamba ya dodo eri ku mutwe mubale giyite ebamu ebitwe wadde emu ebyenyinyuma watuluna wati bwobeza enviiri ziriwe goyina biswahili oli alina omutunta guti olwo amooya ku busolo gatunula gati amooya gatunula gati amamabolo yenge olunaku lwolikera ku majojjako kisaba kiwamanyira abantu gwe buli muno mumanyira mukubanga oyogera oluzungu that is vanachula iwasire oyogera oluzungu nga tolina sente equals vanachula ng'oli ku TikTok tolina nakyo olanga kuwadde ekyotunda nemmana gyotunda yakudibako n'owasa akasajja kati kakulakidde olinga ono munnaffe eyeegana mutima abanja mwana we wali omuwa miliyoni 10 nga zaaki wazimu wakukola yakukola muwa omwana mugende ku deni abakazi babano ogenda mwaludi kapu okwetunda ngandaba n'amaaso gange bwe nti wadi kapu erekata Uganda tewasigala mukazi wasigalayo nze byalinga ko bebetemenazaako edi ezo kubatesiza ogenda otunda obusolo awadi kapu wabasala bonna tewali yagenda alina kyalina bane katonda akolimira okwetunda abantu abatunda mwandikyusizaamu abasajja mbawa obusolo bwabwerere nabadde manyumiza entalo ziri mmeka mbadde nkyali kutalwa famire temuloza nerabira nze ntegeera nina wano zenna kikyo olutalo lwokubiri lwamaka
buli musajja ndaba bo mukazi bw'otabukanga ne bawo njogera ku maka walina ne njogera ku talwa family olutalo olwokubiri maka maama taata n'abaana simanyi family omusajja bw'obanga olirimu ku magezi bw'olabanga omukazi egase n'abaana tema oba kyagala okubeera omulamu noba oba ennyumba ojagala nnyo noba otaasa obulamu olutalo lwawaka amaka tuvude kuba family tuli ku maka entalo ziryezi nina mukwano gwange bamutayingini ya Shafiiki abadde yesimbye bwawe makinde kyamusudde mukazi we gwasula mu magulu ku last moment ng'ali mu kalulu ali mu balonzi abasembayo ng'era yakulembedde aliidinze omukazi yadisoganyayizinga Shafiiki yingiriye munamba amuwe buli kimu muvubuka muto mulungi yamuteeka maka Mbona nze ngenda kunoba nze ndaga wanti nze simanyi nagaba nze mbikoye nze ngenda ntwala omwana yakazaala nno bujja tutunka bano tuwaana Museveni twogera Museveni batufumye bakoze eki basirise mulaba ekintu ekyo oyinza n'ogamba nti NRM ekampate nayo wadde abantu abataano kati banna bazuukuse buli mulambo gwayimuse mwesimu zefuna olunaku muwanya amasimu genfuna buli omu yazuukuse Museveni yemu muyita musiru oba Jeni Malaysia muyita musiru mbulizo muliwa mukolera wa mbale nkyabanyonyola olutalo lw'amaka olutalo lwawaka wali kulekanga engulu ofukamiranga wansi newebaza Katonda olutalo lwawaka wali kulekanga tofudde owebazanga Katonda olutalo lw'amaka lukudisorganizing okuvya ddala wenna the old body abasajja bangi tebakyayima nemma lwaki bayima stress tebakulimba mbwala eddagala erinikola amaanyi g'ekisajja musimanyi bikimbu abo abakazi bafumbafumba abakazi bagenda banebusa ne banoga doodo ne banoga ebbombo kuba liika awamu ne bakwata budalasini kubanga akola black ne bafumba folofoto ne bagamba kati gwe gye bagendemu ovanga ku kidomola kimu nga kiwonya endaddu daana liwonya akaboto ng'enziku amaanyi g'ekisajja simanyi biki basubula ekidomola eki si babifumba babisuba gye bafumba agadagala nira mukwano gwange oyo Sophie byansi twanjeranga naye wakyansi kati yayimbu yayita senga kati basubula agadagala ne nansubuga hawa kati senga Mariam nanto Uganda tekisoboka wulira bona balabira kusenga prosi nabuga twabifumbiranga we waka nakyapangisa awo mekikomera nabagata netukola wagatamu ne baleeta omusajja woba wabukedde oyo naye abantu abanye ebintu ebyo muyenna anyway wuliriza bakwata ebintu n'amajaani bafumba ekidomola kimu ekidomola ekyo kimu omuntu bali abafumba balala bafumba agatamu kati gojja n'ogulako ekidomola kimu ebidomola byo bibiri oba 3 liters kisinzira bw'otunda n'oyo omwana wagamba byatunda ndebe bimwagaza oyo omusajja azitoba omutwe kubanga yamwa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja kaakati ogwo gudomola gumu gwe n'ogenda mu bucupa bwo gw'omanyi obucupa bwo wateeka wano obwa siriimu simanyi obugonza ki simanyi obuzaamu amaanyi g'ekisajja simanyi naye nga kiri ekintu eki kabootongo simanyi enziku simanyi emitima puleesa sokaali kati obucupa bwo gwe bwakola bwe bukuwa eki bwonna obufukamu ekintu eki kyofukamu ogwo gudomola gwe wasuubudde kati ogwo gudomola gwakacupako nokawandikako nti eno nziku naye nga kirimu eki gamaanyi gasajja naye nga kyekimu kyeki era mukama akuvangamu n'obigula byonna tesiti ejja kuba egi kati wegendawo ogula eryenziku ogula erya sukaali nerya pulesa neryamaanyi g'ekisajja obinyoka olaba tesiti siemu toliddamu bbinyi kati bagenda kunyiga baibegamba obeera ku mazima nogabeerako paka nze sabi abuyaye singa nabikola nenfuna banange babikola nebagagawala nagaano bikola n'oyo omukazi wa tinti weyabuukira balina amannya gebesako asafuna naalongo bereddene senga asawetuma senga katuli byalimu bakazi basiraamu ajatisimanyani kati no mukwano wa yeetuma ajati Mariam nilwaki mbyogera wuliriza kakati bano webanywa ekintu kyonna kiringa woba n'omwana nga mulwadde wano ng'ali bubi mubeere ewaka nga muli ku puresa y'amaanyi naye bw'otuuka mu ddwaliro ba tebannamukolako olabanga omwana awonye kubeere gwe bw'otuusa omuntu mu ddwaliro owulira ng'alinga awonye kuba omutuusiza mu mikono gyasobola nga tebannamukwatako kati nabino ebintu bw'obinywa otandika ofunkasoninga nakano akantu n'okulowooza feeling mind omanyi sex ave wano
okuyima n'abakazi bayima ate abakazi bayima bubi sex ava mu muto muno ebeera ndowooza ekintu lwokirowoozaako nokifokasingako kati lulwanywa ebiddagala bino psychological mind egamba nti owanywedde ki olina okuyima kati awo buli lwabinywa obwongo najja ku bwongo buno najjako seri stress eba eriko era akantu nekakola ki n'agamba bannange bikola nenkya nanywa ogucupa luli nanywa ogudomola tebawunya ennyuma wowe babunza obusolo abalabanya bikikombe bafune amazzi teri mukazi atalina mazzi tewali mukazi ku nsi atalina mazzi kisinziro lyakuzina akuzina atya oyo gw'olina omwagala omwinako yo feelings ziri kyenkana kigyali nze siri senga omumpita senga nakanguubi temumanyira bano muyinza okuntuma senga nakanguubi buli senga awumula bwemuzi basenga tebalina basajja bebabulire obulungi bwabasenga buli e Uganda buli kintu kisoboka basenga ba Uganda tekuliko alina musajja mukole research naye batuuza emisomo ne basomesa egijjula bwe giti ne bagaba n'eddagala irwa tali ewa n'afuna omusajja mpayo senga omwalina omusajja oba ayita naalongo